Omubuulizi essuula esooka. Okwanjula. Ebigambo by'omubuulizi mutabani wa Dawudi, kabaka mu Yerusaalemi. Obutaliimu obusinga obutaliimu bwonna, bw'ayogera omubuulizi, obutaliimu obusinga obutaliimu bwonna, byonna butaliimu. Magoba ki omuntu gajja mulimu gwe gwonna gw'akola wansi w'enjuba? Obulamu obutaliimu. Emirembe emirala gigenda n'emirembe emirala ne gijja, naye ensi ebeerera awo ennaku zonna. Enjuba evaayo n'egwa ate n'eyanguwa okugenda mu kifo kyayo gy'eva. Empewo ekunta n'egenda ebukiikaddyo ate n'ekyukira ebukiikakkono, ekyukakyuka buli kaseera mu kutambula kwayo, empewo nedda nate mu kwetooloola kwayo. Emigga gyonna giyiwa mu nnyanja, naye ennyanja tejjula mu kifo emigga gye giyiwa, era eyo gye gyongera okuyiwa. Ebintu byonna bijjudde obukoowu, omuntu bw'atayinza kwogera, eriiso terikkuta kulaba, so n'okutu tekukkuta kuwulira. Ekyaliwo kye kinaabangawo, n'ekyo ekyakolebwa kye kinaakolebwanga, so tewali kintu kijja wansi w'enjuba. Waliwo ekintu abantu kye boogerako nti laba kino kijja, kyamala dda okubaawo mu mirembe egyatusooka. Tewali kujjukira mirembe egy'edda, so tewaliba kujjukira mirembe gya luvannyuma egigenda okujja mu abo abaliddawo. Ebyatuuka ku mubuulizi. Nze omubuulizi nali kabaka wa Isirayiri mu Yerusaalemi. Awo ne nzisayo omutima gwange okunoonya n'okukenneenya olw'amagezi byonna ebikolebwa wansi w'eggulu, bwe bubalagaze obungi Katonda bwe yawa abaana b'abantu okubaluma. Nalaba emirimu gyonna egikolebwa wansi w'enjuba, era laba byonna butaliimu na kugoberera mpewo. Ekikyamye tekiyinzika kuluŋŋamizibwa, n'ekyo ekitatuuka tekibalika. Nateesa n'omutima gwange nze nga njogera nti laba, neefunidde amagezi mangi okukira bonna abansooka mu Yerusaalemi, weewaawo omutima gwange gwafuna nnyo amagezi n'okumanya. Ne nzisayo omutima gwange okumanya amagezi n'okumanya eddalu n'obusirusiru, nalaba nga n'ekyo kwe kugoberera empewo. Kubanga mu magezi amangi mulimu obuyinike bungi, n'oyo ayongera okumanya ayongera okulaba ennaku. Omubuulizi essuula ey'okubiri. Amasanyu nago butaliimu. Nayogera mu mutima gwange nti kale nno naakukema n'ebinyumu, kale beera n'essanyu. Era laba n'ekyo nga bwe butaliimu. Nayogera ku nseko nti ziraluse, ne ku binyumu nti bikola ki. Nanoonya mu mutima gwange bwe mba nsanyusa omubiri gwange n'omwenge, era omutima gwange nga gukyannuŋŋamya n'amagezi, okulaba bwe mba nyweza obusirusiru, ndyoke ntegeere ebisaanira abaana b'abantu okukola wansi w'eggulu ennaku zonna ez'obulamu bwabwe. Neekolera emirimu eminene, neezimbira ennyumba, neesimbira ensuku ez'emizabbibu, neekolera ensuku n'ennimiro, n'ensimba omwo emiti egy'ebibala eby'engeri zonna. Neesimira ebidiba eby'amazzi okugafukiriza ekibira emiti mwe gyasimbwa. Nagula abaddu n'abazaana, ne nzaalirwa abaddu mu nnyumba yange, era nalina obugagga bungi obw'ente n'embuzi okusinga abo bonna abansooka mu Yerusaalemi. Neekuŋŋaanyiza ffeeza ne zaabu n'obugagga obw'omu buli nsi obw'abakabaka n'obw'omu masaza, neefunira abasajja abayimbi n'abakazi abayimbi, n'ebisanyusa abaana b'abantu n'abazaana bangi nnyo. Kale ne mba mukulu, ne neeyongera okusinga bonna abansooka mu Yerusaalemi, era amagezi gange ne gabeera nange. Na buli kintu amaaso gange kye geegombanga saakigamma, saaziyiza mutima gwange obutalaba ssanyu lyonna, kubanga omutima gwange gwasanyuka olw'emirimu gyange gyonna, era guno gwe gwali omugabo gwange ogwava mu mirimu gyange gyonna. Awo ne ndyoka ntunuulira emirimu gyonna egy'emikono gyange gye gyali gikoze, n'okutegana kwe nategana okukola, era laba byonna butaliimu na kugoberera mpewo, so nga tewali kintu kigasa
wansi w'enjuba. Obutaliimu obuva mu magezi. Awo ne nkyuka okulaba amagezi n'eddalu n'obusirusiru, kubanga omuntu addirira kabaka ayinza kukola ki? Ayinza kukola ekyo ekyakolebwa edda. Awo ne ndaba ng'amagezi gasinga obusirusiru obulungi, era ng'omusana bwe gusinga ekizikiza. Omugezigezi amaaso ge gaba ku mutwe gwe, n'omusirusiru atambulira mu kizikiza, era naye ne ntegeera nga bonna ekigambo kimu ekibatuukako. Awo ne ŋŋamba mu mutima gwange nti ekituuka ku musirusiru era kye kirituuka ku nze nange, kale musinga ki mu magezi? Kale ne njogera mu mutima gwange nga n'ekyo butaliimu. Kubanga n'omugezigezi era ng'omusirusiru bw'atyo tajjukirwa emirembe gyonna, kubanga mu biro ebigenda okujja byonna biriba nga byamala dda okwerabirwa. Era omugezigezi ng'afa okwenkanankana n'omusirusiru. Awo ne nkyawa obulamu, kubanga emirimu egikolebwa wansi w'enjuba gyantama, kubanga byonna butaliimu na kugoberera mpewo. Obutaliimu obw'okutegana. Awo ne nkyawa okutegana kwange kwonna kwe nategana wansi w'enjuba, kubanga kiŋŋwanira okukulekera omusajja alinziririra. Era ani amanyi obanga aliba mugezigezi oba musirusiru, naye alifuga okutegana kwange kwonna kwe nategana era kwe nayolesezaamu amagezi gange wansi w'enjuba. Era n'ekyo butaliimu. Kyenava nkyuka omutima gwange ne guggwaamu essuubi ery'okutegana kwonna kwe nategana wansi w'enjuba. Kubanga wabaawo omuntu, okutegana kwe kulina amagezi n'okumanya n'obukabakaba, naye omuntu ataategana mu byo gw'alikulekera okuba omugabo gwe. Era n'ekyo butaliimu na kabi kanene. Kubanga omuntu afuna ki olw'okutegana kwe kwonna n'olw'okufuba kw'omutima gwe kwategana wansi w'enjuba? Kubanga ennaku ze zonna buyinike bwereere, n'okufuba kwe kunakuwala, weewaawo ne mu kiro omutima gwe tegubaako bwe guwummula. Era n'ekyo butaliimu. Obutaliimu bw'okulya. Tewali kintu ekigasa omuntu okusinga okulya n'okunywa n'okuliisa emmeeme ye ebirungi ebiva mu kutegana kwe. Era n'ekyo nakiraba nga kiva eri omukono gwa Katonda. Kubanga ani ayinza okulya oba ani ayinza okuba n'essanyu okukira nze? Kubanga omuntu asanyusa Katonda, Katonda gw'awa amagezi n'okumanya n'essanyu, naye alina ebibi amuwa okutegana, akuŋŋaanye atuume entuumo, awo oyo asanyusa Katonda. Era n'ekyo butaliimu na kugoberera mpewo. Omubuulizi essula eyokusatu. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo. Buli kintu kiriko entuuko yaakyo, na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Ekiseera eky'okuzaalirwamu n'ekiseera eky'okufiiramu, ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera eky'okusimbuliramu ekyo ekyasimbwa, ekiseera eky'okuttiramu n'ekiseera eky'okuwonyezaamu, ekiseera eky'okwabizaamu n'ekiseera eky'okuzimbiramu, ekiseera eky'okukaabiramu amaziga n'ekiseera eky'okusekeramu, ekiseera eky'okuwuubaaliramu n'ekiseera eky'okuziniramu, ekiseera eky'okusuuliramu amayinja n'ekiseera eky'okukuŋŋaanyizaamu amayinja, ekiseera eky'okugwiramu mu kifuba n'ekiseera eky'obutagwiramu mu kifuba, ekiseera eky'okunoonyezaamu n'ekiseera eky'okubulirwamu, ekiseera eky'okukuumiramu n'ekiseera eky'okusuuliramu, ekiseera eky'okuyulizaamu n'ekiseera eky'okutungiramu, ekiseera eky'okusirikiramu n'ekiseera eky'okwogereramu, ekiseera eky'okwagaliramu n'ekiseera eky'okukyayiramu, ekiseera eky'okulwaniramu n'ekiseera eky'okutabaganiramu. Okutya Katonda omuyinza wa buli kimu. Magoba ki g'afuna oyo akola emirimu mu ekyo mwateganira? Nalaba okutegana Katonda kwe yawa abaana b'abantu okubateganya. Yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo, era yateeka ensi mu mutima gwabwe, naye agiteekamu bw'atyo omuntu n'okuyinza n'atayinza kukebera mulimu gwa Katonda gwe yakola okuva ku lubereberye okutuuka ku nkomerero. Manyi nga tewali kintu kibagasa
okusinga okusanyuka n'okukola obulungi ennaku zonna nga bakyali balamu. Era buli muntu okulyanga n'okunywanga n'okusanyukiranga ebirungi mu kutegana kwe kwonna kye kirabo kya Katonda. Manyi nga buli Katonda ky'akola kinaabanga kya lubeerera. Tewali kintu kiyinza okukyongerako newaakubadde okukisalibwako, era Katonda kyeyava akikola abantu balyoke batye mu maaso ge. Ekiriwo kyamala dda okubaawo, n'ekyo ekigenda okubaawo kyabaawo dda, era Katonda anoonya nate ekyo ekyayitawo. Ebirala ebiraga obutaliimu. Era nate nalaba wansi w'enjuba ng'obubi buli mu kifo eky'okusaliramu emisango ne mu kifo eky'obutuukirivu ng'obubi bwali omwo. Ne njogera mu mutima gwange nti Katonda yalisala emisango gy'omutuukirivu n'egy'omubi, kubanga eyo eriyo ekiseera eky'ekigambo kyonna n'omulimu gwonna. Ne njogera mu mutima gwange nti kiba bwe kityo olw'abaana b'abantu Katonda alyoke abakeme, balabe nga bo bennyini bali ng'ensolo obusolo. Kubanga ekyo ekituuka ku baana b'abantu kye kituuka ne ku nsolo, ekigambo kimu ekibatuukako. Ng'ensolo bw'efa n'omuntu bw'afa bw'atyo, weewaawo bonna balina omukka gumu, so abantu tebaliko we basinga nsolo, kubanga byonna butaliimu. Bonna bagenda mu kifo kimu, era bonna badda mu nfuufu, era byombi bidda mu nfuufu nate. Ani amanyi omwoyo gw'abantu obanga gulinnya mu ggulu, era obanga omwoyo gw'ensolo gukka wansi mu ttaka? Kyennava ndaba nga tewali kintu kisinga kino obulungi omuntu okusanyukiranga emirimu gye, kubanga ogwo gwe mugabo gwe, kubanga ani alimukomyawo okulaba ebinaabangawo oluvannyuma lwe. Omubuulizi essula ey'okuna. Obubi obuli wansi w'enjuba. Awo ne nzirayo ne ndaba okujooga kwonna kwe bajooga wansi w'enjuba, era laba amaziga g'abo abajoogebwa so nga tebalina abasanyusa, n'obuyinza nga buli ku luuyi lw'abajoozi baabwe, era ng'abajoogebwa tebalina abasanyusa. Kyenava ntendereza abafu abaamala okufa okusinga abalamu abakyalaba. Weewaawo ne ndowooza okusinga bombi oyo atannabaawo atalabanga mulimu mubi ogukolebwa wansi w'enjuba. Awo ne ndyoka ndaba okutegana kwonna na buli mulimu ogw'amagezi, ng'olw'ekyo omuntu kyava amukwatirwa munno obuggya, era n'ekyo butaliimu na kugoberera mpewo. Omusirusiru afunye emikono gye era n'alya omubiri gwe ye. Olubatu olumu wamu n'okutereera lusinga embatu ebbiri wamu n'okutegana n'okugoberera empewo. Okuba n'emikwano. Awo ne nzirayo ne ndaba obutaliimu wansi w'enjuba. Wabaawo omuntu ali omu nga talina waakubiri, weewaawo talina mwana newaakubadde ow'oluganda, naye okutegana kwe kwonna tekuliko we kukoma, so n'amaaso ge tegakkuta bugagga. Kale nteganira ani bw'ayogera n'ennyima emmeeme yange ebirungi? Era n'ekyo butaliimu, weewaawo kwe kweraliikirira okungi. Babiri basinga omu, kubanga baba n'empeera ennungi olw'okutegana kwabwe. Kubanga bwe bagwa omu aliyimusa munne, naye zimusanze oyo ali yekka bw'agwa so nga talina munne amuyimusa. Nate babiri we bagalamirira awamu lwe babuguma, naye omu ayinza atya okubuguma bw'aba yekka? Era newaakubadde omuntu asobola okusinga oyo ali yekka, naye ababiri be banaamusobola. Omugwa ogw'emiyondo esatu tegutera kukutuka. Okuba omugezi. Omulenzi omwavu omugezigezi asinga kabaka omukadde omusirusiru atakyayagala kubuulirirwa. Newaakubadde nga yava mu kkomera okuba kabaka, weewaawo oba mu bwakabaka bwe yazaalibwa nga mwavu. Nalaba abalamu bonna abatambulira wansi w'enjuba nga bali wamu n'omulenzi owookubiri eyayimirira mu kifo kye. Abantu bonna tebaliiko gye bakoma, abo bonna be yakulira. Abo balibaawo oluvannyuma lwe tebalimusanyukira, mazima era n'ekyo butaliimu na kugoberera mpewo.
Omubuulizi essula ey'okutaano. Okutya Katonda omutukuvu era omutuukirivu. Okuumanga ekigere kyo bw'ogendanga mu nnyumba ya Katonda, kubanga okusembera okuwulira kusinga okuwaayo ssaddaaka ey'abasirusiru, kubanga tebamanyi nga bakola bubi. Akamwa ko tekanguyirizanga, so n'omutima gwo guleme okwanguyirizanga okwogera ekigambo kyonna mu maaso ga Katonda, kubanga Katonda ali mu ggulu naawe oli ku nsi, kale ebigambo byo bibeerenga bitono. Kubanga ekirooto kijjira wamu n'olufulube lw'emirimu emingi, n'eddoboozi ly'omusirusiru lijjira wamu n'olufulube lw'ebigambo. Bw'oneeyamanga obweyamo eri Katonda, tolwangawo okubusasula, kubanga tasanyukira basirusiru, osasulanga ekyo kye weeyama. Waakiri oleme okweyama okusinga okweyama n'olema okusasula. Toganyanga kamwa ko okwonoonyesa omubiri gwo, so toyogeranga mu maaso ga mubaka nti kwali kusobya. Katonda kiki ekinaaba kimusunguwaliza eddoboozi lyo n'azikiriza omulimu gw'emikono gyo? Kubanga bwe kituukirira bwe kityo olw'olufulube lw'ebirooto n'obutaliimu n'ebigambo ebingi, naye ggwe otyanga Katonda. Obulamu wansi w'enjuba. Bw'onoolabanga abaavu nga babajooga era nga banyigirizibwa era nga tebakolebwa bya bwenkanya na mazima mu ggwanga, teweewuunyanga kigambo ekyo, kubanga asinga abagulumivu obugulumivu assaayo omwoyo, era waliwo abasinga bo obugulumivu. Nate ekyengera ky'ettaka kiba kya bonna, Kabaka yennyini ennimiro emuweereza. Okwagala ffeeza. Ayagala ffeeza takkutenga ffeeza, so n'oyo ayagala obugagga n'amagoba gaabwo taabikkutenga, era n'ekyo butaliimu. Ebintu bwe byeyongera, n'abo ababirya ne beeyongera, kale magoba ki nannyini byo gaafuna wabula okubiraba obulabi n'amaaso ge? Otulo tw'omukozi w'emirimu tumuwoomera, ne bw'aba ng'alya bitono oba nga bingi, naye omukkuto ogw'omugagga tegumuganya kwebaka. Obutaliimu obuva ku bugagga. Waliwo ekibi ekinene kye nalaba wansi w'eggulu, kye kino: obugagga nnyini bwo bwakuuma ate ne yeerumya yekka. Obugagga obwo ne buzikirira olw'ebigambo ebibi ebiggwaawo, era bw'aba ng'azadde omwana n'aba nga takyalina kintu mu mukono gwe. Nga bwe yava mu lubuto lwa nnyina ng'ali bwereere, bw'atyo bw'aliddayo nga bwe yajja, so talitwala kintu olw'okutegana kwe ky'ayinza okutwala mu mukono gwe. Era n'ekyo kibi kinene, era nga bwe yajja bw'atyo bw'aligenda, era amagoba ki g'alina n'okutegana n'ateganira empewo. Era ennaku ze zonna aliira mu kizikiza, era nga yeeraliikirira nnyo, era abaako endwadde n'obusungu. Okusanyukira by'okola. Laba, ekyo kye nalaba nga kye kirungi ekisaana kye kino: omuntu okulyanga n'okunywanga n'okusanyukiranga ebirungi ebiva mu kutegana kwe kwonna kw'ategana wansi w'enjuba, ennaku zonna ez'obulamu bwe Katonda bwe yamuwa, kubanga ogwo gwe mugabo gwe. Era buli muntu Katonda gw'awadde obugagga n'ebintu, era ng'amuwadde n'obuyinza okubiryangako n'okuddiranga omugabo gwe n'okusanyukiranga okutegana kwe, ekyo kye kirabo kya Katonda. Kubanga talijjukira nnyo ennaku ez'obulamu bwe, kubanga Katonda amuddamu olw'okusanyuka kw'omutima gwe. Omubuulizi essula ey'omukaaga. Obulamu okuteganira obwereere. Waliwo ekibi kye nalaba wansi w'enjuba, era kizitoowerera abantu. Omuntu Katonda gw'awa obugagga n'ebintu n'ekitiibwa, n'okubulwa n'atabulwa kintu olw'emmeeme ye, ku ebyo byonna bye yeegomba, naye Katonda n'atamuwa buyinza kubiryako, naye omugenyi y'abirya. Ekyo butaliimu, era y'endwadde embi. Omuntu bw'azaala abaana 100 n'awangaala emyaka mingi, ennaku ez'emyaka gye ne ziba nnyingi, naye emmeeme ye n'etekkuta birungi, era nate n'ataba na kuziikibwa,
njogera ng'omwana omusowole amusinga oyo, kubanga ajjira mu butaliimu n'agendera mu kizikiza, n'erinnya lye libikkibwako ekizikiza, wabula newaakubadde abatalabye enjuba era nga tagitegedde, ono y'aba n'okuwummula okusinga oli. Weewaawo newaakubadde ng'awangaala emyaka 1000 emirundi 2, naye n'atasanyukira birungi, bonna tebadda mu kifo kimu. Okutegana kwonna okw'omuntu kuba kwa kamwa ke, wabula okwegomba kwe tekukkuta. Kubanga omugezigezi asinga atya omusirusiru? Oba omwavu amanyi okutambulira mu maaso g'abalamu alina ki? Okulaba n'amaaso kwe kusinga okutambulatambula n'omwoyo ogwegomba, era n'ekyo butaliimu na kugoberera mpewo. Okumanya ekisaanira. Buli ekyabaawo erinnya lyakyo lyatuumibwa dda era kimanyibwa nga muntu, so omuntu tayinza kuwakanya oyo amusinga amaanyi. Kubanga waliwo ebintu bingi ebyogera ku butaliimu, kale omuntu yeeyongera atya okugasa? Kubanga ani amanyi ekisaanira omuntu mu bulamu bwe, ennaku zonna ez'obulamu bwe obutaliimu bw'amalawo ng'ekisiikirize? Era ani ayinza okubuulira omuntu ebinaabangawo oluvannyuma lwe wansi w'enjuba? Omubuulizi essula ey'omusanvu. Ebirowoozo ebikwata ku bulamu. Erinnya eddungi lisinga amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi, n'olunaku olw'okufiiramu lusinga olunaku olw'okuzaalirwamu. Okugenda mu nnyumba ey'okuwuubaaliramu kusinga okugenda mu nnyumba ey'okuliramu embaga, kubanga eyo y'enkomerero y'abantu bonna, era n'omulamu alikiteeka ku mutima gwe. Ennaku zisinga enseko, kubanga obuyinike bw'amaaso bwe busanyusa omutima. Omutima gw'abagezigezi guba mu nnyumba ey'okuwuubaaliramu, naye omutima gw'abasirusiru guba mu nnyumba ey'ebinyumu. Okuwulira okunenya kw'omugezigezi kusinga okuwulira oluyimba olw'abasirusiru. Kubanga amaggwa nga bwe gatulikira wansi w'entamu, n'enseko z'omusirusiru bwe ziba bwe zityo, era n'ezo butaliimu. Mazima, okunyigiriza kuvuula omugezigezi okuba omusirusiru, era enguzi emalamu okutegeera. Enkomerero y'ekigambo esinga obulungi okusooka kwakyo, alina omwoyo ogugumiikiriza asinga alina omwoyo ogw'amalala. Toyanguyirizanga mu mwoyo gwo okusunguwala, kubanga obusungu bubeera mu kifuba ky'abasirusiru. Toyogeranga nti nsonga ki ennaku ez'edda kizaavanga zisinga zino, kubanga ekyo si kibuuzo kya magezi. Amagezi genkana obulungi obusika, weewaawo gabagasa bonna abalaba enjuba. Kubanga amagezi kigo nga ffeeza bw'eri ekigo, naye okumanya kikuva kusinga obulungi, kubanga amagezi gakuuma obulamu bwa nnyinigo. Lowooza omulimu gwa Katonda, kubanga ani ayinza okuluŋŋamya ekyo kye yanyoola? Osanyukiranga ku lunaku olw'okulabiramu omukisa, era olowoozenga ne ku lunaku olw'okulabiramu ennaku Katonda yaliraanye olwo na luli omuntu alemenga okulaba ekintu kyonna ekiribaawo oluvannyuma lwe. Abantu ababi n'abalungi. Ebyo byonna nabirabira mu nnaku ez'obutaliimu bwange. Waliwo omuntu omutuukirivu azikirira mu butuukirivu bwe, era waliwo omuntu omubi n'awangaalira mu kukola kw'obubi. Tosukkiriranga kuba mutuukirivu, so teweefuulanga asukkiriza amagezi. Lwaki ggwe okwezikiriza wekka? Tosukkiriranga kuba mubi, so tobanga musirusiru. Lwaki ggwe okufa ekiseera kyo nga tekinnatuuka? Kirungi okwatenga ekyo, weewaawo nakiri tokiggyaako mukono gwo, kubanga atya Katonda anaavangamu ebyo byonna. Okuba n'amagezi. Amagezi gawa amaanyi omugezigezi okusinga abafuzi 10 abali mu kibuga. Mazima tewali mutuukirivu ku nsi akola ebirungi ebyereere n'atayonoona. Era tossaayo mwoyo ku bigambo byonna ebyogerwa, olemenga okuwulira omuddu wo ng'akukolimira, kubanga emirundi mingi omutima gwo gumanyi nga naawe bw'otyo bw'okolimira abalala.
okuba n'omutima omugezi. Ebyo byonna nabigezesa n'amagezi gange, era nayogera nti ndiba mugezigezi, naye amagezi ne gambeera wala. Ekiriwo kiri wala era kigenda wansi nnyo. Ani ayinza okukikebera? Ekibi ensibuko y'obuzibu bwonna. Nakyuka omutima gwange ne ngumalirira ku kumanyanga n'okukenneenyanga n'okunoonyanga amagezi n'ensonga z'ebigambo, era n'okumanyanga ng'obubi busirusiru ate ng'obusirusiru ddalu. Era ne ndaba ekigambo ekisinga okufa okubalagala ye mukazi, omutima gwe byambika n'ebitimba, n'emikono gye giringa enjegere, wabula buli asanyusa Katonda alimuwona, naye alina ebibi alikwatibwa ye. Laba kino kye nalaba, bw'ayogera omubuulizi, nga nteeka ekigambo ekirala ku kirala okunoonya ensonga, emmeeme yange kye yanoonya naye sinnakiraba. Omusajja omu mu 100 gwe nalaba, naye omukazi mu abo bonna saalabayo n'omu. Laba kino kyokka kye nalaba, nga Katonda yakola abantu nga bagolokofu, naye bo ne banoonya bingi bye baagunja. Omubuulizi essuula ey'omunaana. Obulamu nate wansi w'enjuba. Ani alinga omuntu omugezigezi? Era ani amanyi okunyoolanyoola amakulu g'ebintu? Amagezi g'omuntu ganyiriza amaaso ge, n'obukakanyavu bw'amaaso ge ne buwaanyisibwa. Nkukuutira ebigambo bino nti okwatanga ekiragiro kya kabaka, era ky'ova okola bw'otyo olw'ekiragiro kya Katonda. Toyanguyirizanga kuva waali, tolemeranga mu kigambo ekibi, kubanga akola buli ky'ayagala. Kubanga ekigambo kya kabaka kirina obuyinza, era ani ayinza okumugamba nti okola ki? Buli akwata ekiragiro talibaako kigambo kibi ky'alimanya, n'omutima gw'omuntu omugezigezi gumanya ekiseera n'okuteesa. Kubanga buli kigambo ky'oyagala okukola kibaako ekiseera kyakyo n'okuteesa kwakyo, kubanga obuyinike bw'omuntu bumuzitoowerera nnyo. Kubanga tamanyi ekiribaawo, kubanga ani ayinza okumubuulira bwe kiriba? Tewali muntu alina obuyinza ku mwoyo okuziyiza omwoyo, so talina buyinza ku lunaku olw'okufiiramu, so mu ntalo ezo temuli kusindikibwa, so n'obubi tebulimuwonya oyo abugoberera. Ebyo byonna nabiraba ne nzisaayo omutima gwange eri buli mulimu ogukolebwa wansi w'enjuba. Wabawo ekiseera omuntu omu bw'abeera n'obuyinza ku mulala olw'okumukola obubi. Abatya Mukama bakola bulungi. Era nate nalaba ababi nga babaziika mu ntaana, so nga baagendanga emirundi mingi era bava mu kifo ekitukuvu, baatenderezebwanga mu kibuga kyennyini mwe baakoleranga obubi, baaziikibwa mu kitiibwa, naye ne beerabirwa mu kibuga, era n'ekyo butaliimu. Kubanga omusango ogusalirwa ekikolwa ekibi tebaagutuukiriza mangu, omutima gw'abaana b'abantu gweyongerera ddala mu bo okukola obubi. Alina ebibi newaakubadde ng'akola obubi emirundi 100 n'awangaala nnyo, era naye mazima manyi ng'abo abatya Katonda banaabanga bulungi abatya mu maaso ge, naye omubi taabenga bulungi, so taliwangaala nnaku nnyingi eziringa ekisiikirize, kubanga tatya mu maaso ga Katonda. Waliwo obutaliimu obukolebwa ku nsi, nga waliwo abantu abatuukirivu abagwibwako ebiringa ng'omulimu ogw'ababi, naye era waliwo abantu ababi abagwibwako ebiringa ng'omulimu ogw'abatuukirivu. Ne njogera nti n'ekyo butaliimu. Awo ne nsiima ebinyumu, kubanga omuntu talina kintu kyonna ekisinga obulungi wansi w'enjuba, wabula okulyanga n'okunywanga n'okusanyukanga, kubanga ebyo binaabeeranga naye mu kutegana kwe ennaku zonna ez'obulamu bwe Katonda bw'amuwadde wansi w'enjuba. Omuntu tayinza kumanya makubo gonna aga Katonda. Bwe nassaayo omutima gwange okumanya amagezi n'okulaba emirimu egikolebwa ku nsi, nazuula nti waliwo abantu abatafuna tulo mu maaso gaabwe emisana n'ekiro. Awo ne ndaba omulimu gwonna ogwa Katonda, omuntu nga tayinza kukebera mulimu
ogukolebwa wansi w'enjuba. Kubanga omuntu ne bw'ategana atya okugukebera naye taligulaba. Weewaawo nate omugezigezi ne bw'alowooza okugumanya nate taliyinza kugulaba. Omubuulizi essula ey'omwenda. Okufa kutuuka ku bonna. Kubanga ebyo byonna nabiteeka ku mutima gwange okuketta ebyo byonna ng'abatuukirivu n'abagezigezi n'emirimu gyabwe bali mu mukono gwa Katonda, obanga kwagala obanga kukyawa omuntu takumanyi, byonna ebiri mu maaso gaabwe butaliimu. Olw'okubanga byonna byenkana ebijjira bonna, waliwo ekigambo ekimu eri omutuukirivu n'omubi, eri omulungi n'eri atali mulungi, eri omulongoofu n'atali mulongoofu, eri oyo asala ssaddaaka n'eri oyo atasala ssaddaaka. Ng'omulungi bw'ali n'alina ebibi bw'ali bw'atyo, n'oyo alayira ali ng'oyo atya ekirayiro. Ekyo kibi mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba, ng'ekigambo ekimu ekibajjira bonna. Weewaawo era omutima gw'abaana b'abantu bonna gujjudde obubi, era eddalu liri mu mutima gwabwe nga bakyali balamu, awo oluvannyuma lw'ekyo ne badda mu bafu. Kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu, oyo aba n'essuubi, kubanga era n'embwa ennamu ekiri empologoma enfu obulungi. Kubanga abalamu bamanyi nga balifa, naye abafu tebaliiko kye bamanyi, era tebakyalinayo mpeera, kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa. Okwagala kwabwe n'okukyawa kwabwe n'obuggya bwabwe byonna bizikiridde, so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba. Okusanyukira obulamu n'abo b'oyagala. Genda olyenga emmere yo ng'osanyuka, onywenga omwenge gwo n'omutima ogujaguza, kubanga Katonda amaze okukkiriza emirimu gyo. Ebyambalo byo bitukulenga ennaku zonna, so n'omutwe gwo tegubulwanga mafuta. Beeranga n'omukazi gw'oyagala n'essanyu ennaku zonna ez'obulamu bwo obutaliimu bw'akuwadde wansi w'enjuba, ennaku zo zonna ezitaliimu, kubanga ogwo gwe mugabo gwo mu bulamu ne mu kutegana kwo kw'otegana wansi w'enjuba. Buli kintu omukono gwo kye gulaba okukola, okikolanga n'amaanyi go, kubanga tewali mulimu newakubadde okuteesa, newakubadde okumanya, newakubadde amagezi mu magombe gy'ogenda. Amagezi gasinga obusirusiru. Awo ne nzirayo ne ndaba wansi w'enjuba ng'ab'embiro si be basinga empaka ez'embiro, so n'ab'amaanyi si be basinga okulwana, so n'abagezigezi si be bafuna emmere, so n'abantu abategeevu si be bafuna obugagga, so n'abakabakaba si be baganja, naye bonna bibagwira bugwizi, ebiseera n'ebigambo. Kubanga n'omuntu tamanyi kiseera kye. Ng'ebyennyanja ebikwatibwa mu mugonjo omubi, era ng'ennyonyi ezikwatibbwa mu kakunizo, era bwe batyo abaana b'abantu bateekebwa mu kiseera ekibi bwe kibagwira nga tebamanyiridde. Era nalaba amagezi wansi w'enjuba bwe ntyo ne gafaanana ng'amangi gye ndi. Waliwo ekibuga ekitono n'abasajja abaali omwo nga si bangi, kabaka omukulu n'akitabaala, n'akizingiza, n'akizimbako enkomera ennene. Awo ne walabika mu kibuga omwo omusajja omwavu omugezigezi, oyo n'awonya ekibuga olw'amagezi ge, era naye ne wataba muntu ajjukira omusajja oyo omwavu. Kale ne njogera nti amagezi gasinga amaanyi obulungi, era naye amagezi g'omwavu ganyoomebwa, ebigambo bye ne batabiwulira. Ebigambo by'abagezigezi ebyogerwa akasirise babiwulira okusinga okulekaana kw'oyo afugira mu basirusiru. Amagezi gasinga ebyokulwanyisa, naye alina ebibi omu azikiriza ebirungi bingi. Omubuulizi essula ey'ekkumi. Ensowera enfu ziwunyisa ekivundo amafuta ag'omugavu ag'omufumbi wa kalifuuwa,
bwe kityo n'obusirusiru obutono bumalawo amagezi n'ekitiibwa. Omutima gw'omugezigezi guba ku mukono gwe ogwa ddyo, naye omutima gw'omusirusiru guba ku mukono gwe ogwa kkono. Era weewaawo omusirusiru ne bw'aba ng'atambulira mu kkubo, okutegeera kwe ne kumugwako, n'agamba buli muntu nga bw'ali omusirusiru. Omukulu akufuga bw'akusunguwaliranga, tovanga mu kifo kyo, kubanga okumenyeka kukkakkanya okunyiiga okungi. Waliwo ekibi kye nalaba wansi w'enjuba, kwe kusobya okuva eri omukulu. Obusirusiru nga butuuzibwa awali ekitiibwa ekinene, abagagga ne batuula mu kifo ekya wansi. Nalaba abaddu nga beebagadde embalaasi, n'abalangira nga batambula ng'abaddu ku ttaka. Asima obunnya ali bugwamu, era wagula olukomera omusota guli mu bojja. Buli asimula amayinja gali musala, n'oyo ayasa enku zirimuleetera akabi. Ekyuma bwe kikoŋŋoontera n'olema okuwagala omumwa gwakyo, kale kikugwanira okweyongera amaanyi ng'okikozesa, naye amagezi gasobozesa omuntu okuwangula. Omusota bwe gumala okubojja, oyo aloga emisota ne gitabojja aba takyagasa. Ebigambo by'akamwa k'omugezigezi bya kisa, naye emimwa gy'omusirusiru giri mu mira ye yennyini. Okusooka kw'ebigambo eby'omu kamwa ke busirusiru, n'enkomerero y'okwogera kwe ddalu erireeta akabi. Era omusirusiru ayongerayongera ebigambo, naye omuntu tamanyi ebiribaawo, era ebiribaawo oluvannyuma lwe ani ayinza okubimubuulira. Okutegana kw'abasirusiru kuba kweyesa bonna kinnoomu, kubanga tamanyi waba ayita okugenda mu kibuga. Zikusanze ggwe ensi, kabaka wo bw'abanga ye mwana omuto, ate abakulu bo ne bali enkya. Olina omukisa ggwe ensi, kabaka wo bw'abanga ye mwana w'abakungu, abakulu bo ne baliira mu ntuuko olw'okufuna amaanyi so si lwa kutamiira. Olw'obugayaavu akasolya kabotoka, era olw'okugayaala kw'emikono ennyumba etonnya. Embaga bagifumbira kuleeta nseko, n'omwenge gusanyusa obulamu, naye effeeza eyanukulira byonna. Tokolimiranga kabaka newaakubadde mu kulowooza kwo, so tokolimiranga mugagga mu nju y'omwosula, kubanga ennyonyi ey'omu bbanga eritwala eddoboozi n'ekirina ebiwawaatiro kiribuulira ekigambo kyo. Omubuulizi essula ey'e11. Omugezi by'akola. Suulanga emmere y'oku mazzi, kubanga oligiraba ennaku nnyingi nga ziyiseewo. Owenga 7 omugabo, weewaawo 8, kubanga tomanyi ekibi bwe kiriba ku nsi. Ebire bwe bijjula enkuba, olwo neeyiika ku nsi, n'omuti bwe gugwa okwolekera obukiikaddyo oba obukiikakkono, mu kifo omuti we gugwa we gulibeera. Alabirira embuyaga talisiga, n'oyo atunuulira ebire talikungula. Nga bw'otomanyi ekkubo ery'empewo bwe riri, newaakubadde amagumba bwe gakulira mu lubuto lw'oyo ali olubuto, era bw'otyo bw'otomanyi mulimu gwa Katonda akola byonna. Enkya osiganga ensigo zo, n'akawungeezi toddirizanga mukono gwo, kubanga tomanyi bwe ziri ku zo eziriraba omukisa, oba zino oba ezo, oba zonna ziri enkana okuba ennungi. Mazima omusana guwooma, era kigambo kya ssanyu amaaso okulaba enjuba. Weewaawo omuntu bw'awangaala emyaka emingi agisanyukirenga gyonna, naye ajjukirenga ennaku ez'ekizikiza, kubanga ziriba nnyingi. Byonna ebijja butaliimu. Okubuulirira abavubuka. Sanyukiranga obuvubuka bwo gw'omulenzi, omutima gwo gukusanyusenga mu nnaku ez'obuvubuka bwo, otambulirenga mu makubo ag'omutima gwo ne mu kulaba kw'amaaso go, naye tegeera nga Katonda ali kusalira omusango gw'ebyo byonna. Kale jjangawo obuyinike ku mutima gwo, oggyengawo obubi ku mubiri gwo, kubanga obuto n'obuvubuka butaliimu.
Omubuulizi essula ey'e12. Era ojjukiranga omutonzi wo mu biro eby'obuvubuka bwo, ennaku embi nga tezinnajja, n'emyaka nga teginasembera bw'olyogera nti sigisanyukira n'akamu. Enjuba n'omusana n'omwezi n'emmunyeenye nga tebinnazikizibwa, ebire ne bikomawo, enkuba ng'emaze okutonnya. Ku lunaku abakuumi b'ennyumba kwe balikankanira, abasajja ab'amaanyi ne bakutama, n'abo abassa ne balekayo kubanga batono, n'abo abalingiza mu madirisa ne bazikizibwa, enzigi ne ziggalwawo mu luguudo, eddoboozi ery'okussa nga likkakkanye, ne wabaawo ayimuka olw'okukaaba kw'ennyonyi, n'abawala bonna ab'okuyimba bwe balikkakkanyizibwa. Weewaawo balitya ekyo ekigulumizibwa, ebitiisa ne biba mu kkubo, n'omulozi gulimulisa, n'ejjanzi lirizitowa, ne piripiri aliggwaawo, kubanga omuntu agenda mu nnyumba ye ey'olubeerera, abakungubazi ne batambulatambula mu nguudo. Omuggo gwa ffeeza nga tegunnasomolokuka, n'ekibya ekya zaabu nga tekinnamenyeka, n'ensuwa nga tennayatika ku luzzi, ne nnamuziga nga tannayatika ku kidiba, enfuufu nedda mu ttaka nga bwe yali, omwoyo ne gudda eri Katonda eyagugaba. Obutaliimu obusinga obutaliimu bwonna, bw'ayogera omubuulizi, byonna butaliimu. Okufundikira. Era nate kubanga omubuulizi yalina amagezi, ne yeeyongera okuyigiriza abantu okumanya, weewaawo yafumiitirizanga n'anoonya, n'aliraanya engero nnyingi. Omubuulizi yanoonya okulaba ebigambo ebikkirizibwa n'ebyo ebyawandiikibwa n'obugolokofu bye bigambo eby'amazima. Ebigambo eby'abagezigezi biringa emiwunda, era ebigambo by'ebifunvu by'amakuŋŋaaniro biringa enninga ezikomererwa obulungi ebiweebwa okuva eri omusumba omu. Era nate mwana wange labuka, okuwandiika ebitabo bingi tekuliko gye kukoma, n'okuyiga ennyo kukooya omubiri. Ekigambo ekyo we kikoma wano, byonna biwuliddwa, otyanga Katonda, okwatanga ebiragiro bye, kubanga ekyo bye byonna ebigwanira omuntu. Kubanga Katonda alisala omusango gwa buli mulimu, wamu na buli kigambo ekyakwekebwa, obanga kirungi obanga kibi.